Poliisi asabye bannannyini bizimbe okukolagana wamu n'ebitongole ebikuumaddembe okulaba nga bakendeeza kumenyebwa amateeka obususse ensangi zino. SP Bruno Tumwesigye okuva mu kitongole kya ICT mu Uganda Poliisi asabye bannannyini bizimbe bonna mu ggwanga bakozese kamera zaabwe okusobola okolagana n'ebitongole ebikuumaddembe okulaba nga bamalawo obumenyi bw'amateeka. Then engaging the companies that have graduated to the digital world. It cannot be ignored. Alarm systems, forensic investigations. Bino bye bimu ku biwaliriza ebitongole ebikuumaddembe okutegeka olukiiko luno okulaba engeri gye basobola okukendeezamu obumenyi bw'amateeka nga bakozesa ebyuma bikalimagezi. Any software from that's going to control this. You will change the method according to what you want. Either they can use facial recognition. Isaac Lukunda okuva mu Detail Security ekitongole ekikuumaddembe eky'obwannannyini agamba nti bali mu kaweefube okukolagana ne poliisi. Nga kati tuli mu biseera tubeera ne warnings za terrorists. Omuntu bw'aba ayingira ekizimbe asobola okuketta mu nsawo y'omuntu aba nga tagibikudde, asobola omuntu bw'aba nga alina wasalimbira wonna ng'alina ekigendererwa ekikyamu. Ekikuumaddembe eky'obwannannyini asabye abantu ba bulijjo okusooka okunyweza ebyokwerinda. Ekkubo za community zaffe tuba tulina okubeerako ne security measures nga ki kamera zituyamba nnyo mu byalo byaffe ne mu tawuni gye tutambulira gye tukolera buli lunaku. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.